Muli mutya? Namukasa wano Fred nanga w'ekibiina kya Nuupu. Mbadde ndi wano eno ku TV nga sugwa ku interview ya bba waffe Jonas. Mwana Baby Gloria tabanga tuleetedde omusajja wa Super Life. Mama, musajja simutegeera asomye emirimu gy'akola. Oba ayinayo ne YouTube channel. Nabadde ngambi sigenda kuddamu kwogera ku story eno kuba twayogedde naye. Ne mbagamba sigenda kuddamu bayingira naye maama. Entegeetege zinfamba. Mpulira sikyasobola, mpulira nina byenjagala okwogera naye bannange. Ono omusajja yandiba enjawulo ziro n'abasajja abatunda emmotoka z'ekibuye. Sabo content creator. Nsonyiwe naye bawaffe nyongedde omubuuza. Mama Gloria, weewummuzeeko maata. Kimala. Information otuwadde nnyingi ka maama. Omukyala ono njagala mwebaza. Nalabye ku bazadde abalwanye ennyo okubawala baabwe, Mama Gula alwanye. Naye ayina akantu kalingaga nti ali mu kubikkirira. Buli kye boogera Mama Gula avaayo n'akola ki? N'adifendinga omwana we bambi. How nice. Naye mu kudifendinga omwo weesanga nga excitedly olina ebintu by'onyumya nga tolina kubinyumya. Ompuliriza bulungi. Emmotoka ya Jona weyingira wano embwa teboggola. Nasooka n'ekyewunya ne mbuuza lwaki embwa eno teboggola ng'emulabye. Embwa tetya mutabani. Nedda before nze nga sinaba kumumanya yajjangawo ng'amanye nze essaawa mba siriiwo. Kati n'akola omukwano ku mbwa. Kati embwa n'ebeera ng'emumanya nga bw'ajja wano teboggola because yagireeteranga ebyokulya. N'olunaku lwe lwatuuka like mbuuza Gloria. So yasiniikinganga najjanga nga waliwo we yajjangawo okulaba munne nga siriiwo because twali tetunaba nali mumanyi as a friend nga simanyi nti no you know like waliwo agenda kumala you know ndowooza waliwo ekigenda mu maaso ng'omanyi you know like katweyongereyo ne Mama Gulo. Jona alinamu kasente abantu bali bagamba Gloria ali celebrity obulamu bwabwe buba so expensive kakati omwana bene agenda mutwala ebyo abamu no bagamba mbu Gloria yamusinga ne ssente. Tekisoboka ekyo kiri out. Kati mbagule bane Gloria ayagala nnyo ssente tosobola Gloria ayagala nnyo ebintu ebiri expensive katasobola genda na muntu atasobola mulabirira zona yayi n'okwerabirira naye yamulabamu potential nti asobola. That's why amulina teyandi mutu tenaffe kenyini abazi. Okay. Kono obusingawo bw'otabusanga wankunda genda ku platform y'omukyala bamuyita Shamil Cruz. Is it Shamil? I'm so sorry. Naye ba dearest. Mother-in-law. Mukiwawaazizaamuko. Entemu birekera abaana. Omanyi ku kintu kye mmanyi ku bana abantu abalokole babamu ne ka competition nga kali awo baagala nnyo okukakasa n'ebirala. Kati ensonga eyavuddeyo yogamba nti omwami oba photographer wa Gloria omukyala alabika ensonga akyali mu kulwana nnyo okukakasa abantu naye Mami Gulo omwana we oba afumbiddwa owa booda oba afumbiddwa omukubi w'emisota oba afumbiddwa omubbi oba afumbiddwa ki ku ssaawa eno tokyayina kyakukyusa tokyayina kyakwogera yoyo. So the more you continue coming out defending is it Jona olaga bannayuganda nti waliwo ekitali kituufu. Are you trying to cover something? Are you in denial? Are you scared of unknown? What is it? Nefe abantu abagalisa abantu ebirungi tubagamba nti tubayozaayoza ka maama okulaba omwana okuzaala kwokka n'okuza n'osomesa
n'ofumbisa ku mulembe guno omwana ow'obuwala. We can understand. Essanyu ly'amaanyi naye kikwata empola. Sooka weewale cameras zino. Gye tulaga tulabayo. Mbagambye Betty Nakibuuka mama Baby Gloria abulako kimu gawuni y'abagole afuke metulooni bannange otukeese otusinye bannaye buli wamu weewuuba ofuuse handibaaga ya Jonathan awuli akwetamiddwa talina kyakukola kubanga munnange mumutwalanga kabaka mu maka muli ate bagezi bangamba guwamugulira essuuti nekiyitirira bannange newankubadde abagagga tebaziza tebaba nagundi nabuko naye maama tufunako tuulako wansi laba oliranye mukoddomi wo n'omutuukako bw'otyo nze sikira wange emyaka gyenkulidde oyagadde obutaala oba olina konsati gyoyagala kuyisaawo ng'olina konsati oyagala kwerangira ku kweno showbiz y'abaana bo mpozi Baby Gloria akyali Virgin Mary owegayaza Modenisa bannanga lokisusizzaamu buli kimu gwakimanyi okakasa otya mbu Baby Gloria ali virgin kwegya emyaka wano Uganda omwana abeera virgin aba myaka 7 olala bamusanvu abakwata naga omwana myaka 7 bamukutte Baby Gloria huyo ali myaka 29 oba agawezi oba ali mu 3 n'ogamba ali virgin mbuusabuusa ekyo mbuusabuusa naye nga bambi tusaba olo ni olo tusaba wewummuzeeko bambi oli Nyazaalo mulungi tukitegedde naye wekakkanyeeko weebuulire respect ng'omukyalo Omuganda gwe Betty Nakibuuka beera mukazi Muganda wedde emirimu aba yeddira ki Nakibuuka aba yabuuka buboosi kitegeeza yabuuka buboosi temanyi bya nnono naye nga bambi weewummuzeeko tukwagala nnyo bambi n'omuko tumwagala nnyo nti wano ku Pirawo Master tubategekedde futaali special ko tubasaliddeko ku muceero ogumubadde mulya kuguma akasanvu ne tuguza ku mutwalo ogumu n'ekitundu nga kubeerako ennyama y'embuzi ennyama y'enkoko akammonde chapati ka fresh beans amakuroni n'olw'ensonga eyo jangu ofune Pirawo omulungi wano ku Kyebisabala ku Pirawo Master nga feffekka abafumba emmere ennungi wano ekakasiddwa ng'ate ya mutindo tukubire ku namba 0700 789 942 0700 789 942 tukola delivery wonna wooli gwe saawa ezituuka okusobolokoka tukubire ku simu zaffe ezo ogeba ne manager na Miro mulete emmere ndi wano Kyanja ndi wano Kibutika ndi wano Gangu ndi wano Mundeba ndi wano Katwe ndi wano mu kibuga wakati bannange emmere egenda kutuuka mu bulungi nnyo ku mutwalo gumu n'ekitundu gwokka ofune emmere ennungi ate ng'olusanya emitwalo 5 ebadde 5 kitundu kati ya mitwalo 5 n'olw'ensonga eyo tukubireko ofune emmere ennungi obadde olwo 7 ekitundu lwa 7 olwo 12 lwa 10 bannange mutwekwate mu kisimu muno mukka yo special order yetukoze eki gitubawadde ya futaali mutwekwate ate nga ku futaali kugirako eryenvu kumpi tugakusakira ku bifo by'obuugi